Nozamula bambi mama wa Shafiq Wangula alabye ku kifaananyi enyiike n'obulumi ebimuyinza. Tugenda kusaba oyo yenna abakwata abatwala bakuŋŋaanya abawa omutwalo gumu ogutasobola kulabirira wiiki namba wo mukomye bannange. Abasajja abo batubuzaabuza obusente obwo butono buleme bamazaamu bulemere ku mazima. Njagala nnyo abavubuka abayimirira ku mazima neyanzanyi neyanze ayisa abasajja ayi Katonda kumasa abasajja ne Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi. Bampita Kaziba Joshua Abubakar yagamba Allah lunakusulwa kusomesa naye dakiika 2 qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz bala a'udhu billahi minash shaitani rajim tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa Allah. Nengambo ba Mungu kyansaliddewo alhamdulillah olw'eddiini eno nenzija n'entobe ekireka naliwo mwezi gumu naye nga buli lunaku banzijayo ekireka ne bantwala mu Semwayi nga tebagenda kumpa mmere wabula ngenda ku bibonerezo ebikambwe. Embeera mu mwezi ogwo gumu baleeta ne muganda wange musaayi gwa Bobi twaganda wa Arafati abadde wano nze Arafati mbadde nsulanga naye mugumya Arafati wali tumuteeke mu dduwa tumusabire naye kibooko zamuyitirako n'ebigere takyasabanga ab'ebitiibwa abampuliriza ebibonerezo bikambwe naye batukwasa amagye n'abapoliisi bennyini Kyagulanyi be yasuubiza mu manifesito ye kuba nkyagijjukira. Kyagulanyi yagamba buli wa poliisi agenda okufuna sente ntono agenda afunanga akakadde kamu. Kati abapoliisi bali ku mbeera embi batuuse ne ku mbeera etutunda eri gavumenti bafune sente. Nze saagaana kunteekako musango era banteekako ki omusango ne bandeeta ne bankwasa amagye naye mbagamba baganda bange ab'ebitiibwa we bankwasa amagye obwa poliisi obuyabuya sifefeka abayiganya Museveni agenda ddiina mbe n'okukkiriza mwenna abakalu mwenna abawanira enkyukakyuka mubeere ku mazima babalimbamu nebajja bawa obusente kyo kitufu balimba nange babiŋŋamba ebyo ne baŋŋamba tobako nakyogera naye era ndaba kati mando tebamusaale takolagana tebamwegaanye mubeere n'okukkiriza mbu nomusobola kisoboka okyusa eggwanga baganda bange ne kakati bakyannondo ayi wakasi kyasulawo naddukawo naye mubeere bulungi mwebale kunywerera ku mazima. Yamba weekend okufuluma mu nyumba nga sina sente zigenda kusobola pangisa nyumba n'abaana bange. Bava tusajja mwebale nnyo mikwano mwebalire ddala nze nsiima nga nze omu. Luswahili bandogere Luzungu. Wacha watoto zetu tunaumia, tunauma. Tuongere Luchi, Lunyankole, Luzungu. Singo ali kumpi n'ondala bannange efukamidde gwe musajja gwe. Omwana we yasobya abannakenya n'ogamba babasonyiwe lwaki abafe tebasonyiwa bw'osoma ddiini ki olabika tosaba naye oba olina eddiini y'osaba byonna byokola wallahi ballahi tallahi bigenda kuddira omuzukulu n'omujjwa wallahi kubanga nina olulumi omwana yandekera abaana bana essaawa zino basoma naye bambi byemutukoledde sifula ne gurupu ne mwami Kyagulanyi mutubeereddewo mwewale nnyo mwebalire ddala okutuwa omukwano ogwo kuba nalwala ne ntukwa ku kitanda nga sitegeera paka bwe nalaba omwana wange aye musaaddayi wenkomereza nga nkukola nti abaana baife titwenda kutuleeta ku bizibu otugema ku mwoyo n'ekyenda kyonna wabona nga kivaayo olw'omwana tukolye tusonyiwe otuteera abaana baife essaawa eno ogeni abaana aye abaana baabwe bajja kuviiramu obuzibu kuba balina bababa baabwe tibaboneka abaana bajja kula nga bawagira Bobi essaawa eno twali aye uti tuyiditi Pulezidenti ni Bobi 10:20 egamba bweti nina ya Luzungu. In my distress I cried to the Lord and he heard me. Ndinakaabira Mukama mu bulumi bwange era Katonda nampulira. Basaba ne banyaba ekituleese wano bulumi. Ekituleese wano
bigambo y'embeera eno gye tuwulidde era gye tulaba. Eggwanga lino liri mu bulumi, asobola okulitaasa ye Katonda. Nina obukakafu nti Katonda oyo bwe tumukoowoola ne tumusaba awulira atajja tuyamba. Ate obusobozi obukitwala bagezezzaako bonna. Kaakati katuddeyo eri asinga bamuyita Katonda oyo eyatonda eggulu n'ensi. Ffenna tukoze bye tukoze, tewali atakoze. Ono Kano Besigye ne gaasi tiya gaasi akyamulimu kubanga ye yamunywa nnyo. Pulezidenti Kyagulanyi wajjidde okumunywa ng'oli ajjudde, bw'omupimaapima mwali mungi. Naye ebyo byonna tubikoze, tetugendaga nti biganye kuba tulina we tutuuse. Tulina we tukoze eki? Tulina we tutuuse. Naye wano ewamaliriza waliwo Katonda. Njagala kwebaza Pulezidenti Kyagulanyi ne ttiimu yonna nti mu bye baalowooza byonna bye tulina okukola baalabye nga kikulu tudde eri Katonda. Mukulu Mugisha muntu bano baali bajja e Masaka, nze nali ntegeera, naliwo. Baalina emmundu ennene nnya zokka, nsobola n'obbabulira bwe baaziteeka Ekaabukolwa, Ebwala, emabega w'ennyumba yaffe, byonna mbimanyi. Baalina nnya zokka, naye Katonda yabawa obuwanguzi, si lwakubanga baali b'amaanyi. Naffe oyo Katonda yabawa obuwanguzi luli, tugenda kuddayo kyeyasiga akisiguukulule, ataase eggwanga lino, emirandira agiggyeyo. Osobola okuwulira otya obujulizi bw'abantu bano ne bye boogera n'osigala nga weebase mu buliri? Nga weebase mu buliri, twagala kusaba essaala bassebo ne bannyabo. Katonda atuwulire, oyo awulira abakaaba, ataasa abanaku, ayamba bannamwandu, ayamba bamulekwa, agenda kutuyamba. Lino eggwanga agenda kukola ki? Era bwe tuba tusaba toteekamu kintu kirala kyonna. Baatuyambye wano nti twazze mu kintu omukulu alina bwakiyise bamaluti biki, ampulidde waiso akigattako ebigambo ebirala. Ne tuli wamu ng'abantu abaagala ki? Enkyukakyuka. Mukkirize, Katonda agenda tuwulira. Simanyi bwe tugenda kusaba, bwe mba mmaze okwogera n'essaala yange ngikulembere, oba bonna bamala kwogera. Kale bonna bamala kwogera n'ebigambo saagala bisussaawo awo. Omukulu ono yasomye ekyawandiikibwa Jowero, era nakyo kiri mu Bayibuli. Kigamba nti bwe tulyetoowaza ffe, Katonda be yayita abantu be, be yayita n'erinnya lye, bwe tulyetoowaza ng'olwaleero bwe tuzze ne twetoowaza, ne tumukoowoola Katonda oyo, ne twenenya ebibi byaffe, ataddemu nti tugenda kwenenya n'ebyabali. Oluusi bizibuwala engeri gye bwenenya ebibi byabwe. Naate Bayibuli kyekola ki? Kyetugamba nabyo tugenda kukola ki? Tugenda kubyenenya. Naye yasuubiza nti alituwulira n'asonyiwa n'awonya eggwanga lyaffe, n'awonya ensi yaffe. Katonda oyo tumusaba. Nze essaala gye nsaba endala ye yabadde akuuma Pulezidenti yennyini, kiyinza obutafaanaganira ddala na kiri. N'ekyensaba Katonda atukolereyo ekireeta ki? Enkyukakyuka. Ye ayina pulaani ye bw'asobola okikola. Naye nga tugenda okusaba ne bannange bano nga bagenda okwogera mu ssaala zaffe, abantu bano tubateekemu. Waffe Yesu yeebazibwe. Amannya gange nze Musumba Dorothy Nantongo, nzisaamu Katonda ekitiibwa olw'olunaku olwaleero olumpeereddwa nzije tusabe. Abakulembeze mwenna mbassaamu ekitiibwa era nsaba Katonda abakuume nga muli balamu. Neebaza Katonda
kuba tuzze okusaba. Mu kusaba mulimu amaanyi, mu kusaba mulimu amaanyi agamenya ebigo. Nga bwe tukuŋŋaanya okusaba era nzikiriza nti bwe tusaba Katonda awulira. Emirundi mingi tuzze wano nga tusaba abasibe ne bateebwa. Nzijukira lwe twakuŋŋaana nga tusabanga Kamwokya bannabyabufuzi be bamu abali basibibwa ne bateebwa. Ekyo kiba akabonero nti mu kusaba Katonda awulira n'akola ku nsonga zaffe. N'olunaku lw'ero bwe nsoma Bayibuli mu Petero 12 mu Bikolwa by'Abatume 12 n'osoma okuva ku linnya olusooka tulaba nga Petero yakwatibwa Kerode. Kerode yalina amaanyi, Kerode yalina obuyinza, n'asibibwa era ng'alindiribwa okuttibwa. Naye ekkanisa ne yeekuŋŋaanya mu kutya okwali okungi, ku bo tebaalina mmundu, tebaalina busaale, ne bagamba nti tukoze tutya, leka tusabe Katonda awulira essaala. Bwe tuneeteewaza ne tusaba ne tunoonya amaaso ga Mukama nga bwe tuganoonyeza olwaleero, kuba olunaku lwaleero muleseeyo emirimu gyammwe gyonna ne mugamba nti tugende tusabe, Katonda ajja kuwulira essaala. Era agenda kuwulira essaala, tugenda kusaba. Nakino mbazzaamu amaanyi mmwe bassebo ne bannyabo abafiirwako abantu bammwe nti muddeemu essuubi, mugume omwoyo, Katonda agenda bayamba. Yobu 14:7 wagamba nti wakyaliwo essuubi, omuti bwe gutemebwa guliddemu ne guloka ne gusuula amatabi ng'ekisimbe. Muddeemu amaanyi, mube n'essuubi mu Katonda, mube n'essuubi nti luliba olwo ne tulaba ku bantu baffe, luliba olwo ne wabaawo enkyukakyuka. Ekinsanyusa nti abakulembeze baffe babalaze nti bo bakyalina essuubi, balemeddeko. Bangi tubalabye nga bayingira paliyamenti nga beetimbye ebipande kuwandikiddwako n'amannya nti muta abantu baffe. Eryo ssuubi ddamu, kati naawe ddamu amaanyi. Leka gamba nti nze nabivaako, sikyayagala na kubanja abantu baffe, nabiviirako ddamu amaanyi. Banja abantu b'omusaala, banja abantu bo nga beegayirira Katonda, luli bwolwo Katonda n'akola ekigambo ekijja. Mbaagala nnyo, Mukama abakuume. It's a tough situation that you find yourselves here in Noop. There's no doubt about that. It's tough, it's emotional. When someone puts a boot on people as a way of crushing the spirit of the people, it's tough. It can also be quite tempting. One thing I would like to urge all of us to resist is for them to turn us to become like them. We owe that to the people. We owe that to this country. Because I don't think General Museveni cares about the country after he has gone to wherever he's going. I don't know where he's preparing to go. A country, 45 million people now. 25 years down there, we're going to become about 100 million people. We must do everything humanly possible to fight and retake our country. That's not about him. It's about this country. And the equation of this country is not him, but the people of Uganda. As leaders, and all of us who seek to be leaders, it's our job to go and mobilize our community peoples to reject any overtures of General Museveni to usurp our power, our space, our rights, because they are not a derivation from his generosity or magnanimity. They are going to abalala wano mu Kampala basebo ne banyabo olwo tuzze buzi wano mulabye ekibadde wano mu kibuga mwenna mulaba kye bakola aba boda boda temulose n'omusango ebyo ebikwekweto bye mulaba banojjola ba boda boda bamazeewo abaana ba boda boda babanojjola lwakuba balwanyisa dikiteeta tebabakwata lwakuba balina omusango. Tulwanye ku nsonga ya kubinnya wano bagenda ne babyogerako n'owulira omuntu n'ogamba ono mujega yakulirawa Lukwago
mukoze eki kubinnya ku nguudo n'ogamba wulire ekisiraane kino munsonyi wokwogera bwenti bwatamanyi twatuuka mu kanso sipiika ali wana anaakubulira n'okubulira kansala omu muzzukulu wa mini n'okugjayo akakumbi akabasi n'agamba ngenda kutema omuntu wano olwaleero ne tulwana nga buli mita bagitaddeko obuwumbi 14 ne tutwala petition ewa Honorable Ssennyonyi ne badda parliament pronounce itself on the matter negamba nti bannange ezo sente nyingi ne tutandika okuguluba n'abasajja kati ennaku ezo twabasuuzizzaayo obuwumbi 2,500 ku sente za African Development Bank. Oluvannyuma parliament lwe yamala okulagira tuddemu twevaluatinge ne bajja nga baseka amajemulu waliwo nno obuwumbi 2,500 ze twazudde ezabadde zeeyongera muziri nti mwabadde muzikukulidde wa tezaazaalidwa buzaalibwa kakati ebyo byonna naye ebyo byonna sinza bimalayo titutayiza wano obasuuza kino bakwata kino mbabulira kati waliwo obuwumbi 307 bwe batwala etwatwala ensonga eyo Honorable Ssennyonyi era negenda ku floor ya parliament negamba eri ettaka lya Bosco Mwongere mugamba eka 10 million dollar 10 bwe buwumbi 307 temuzikwatako eyo biyimirire kati bakukuta ezo sigenda minu wero bagoba abatembeyi balesa abesefusi bakuba abatembeyi mbu abesefusi simanya bwe bakola enguudo abesefusi bakuba abantu nti bagenda ku byannamu bamenya abantu mu kasokoso bakuba buli kiramu so buvunaanyizibwa bwali mu Uganda toyinza kuvaayo n'ogamba nti obwo buvunaanyizibwa bwa Lukwago ng'omu buvunaanyizibwa bwa Besigye oba Bobi Wine obaani buvunaanyizibwa bwa buli omu tubakunge buli omu asitukiremu kubanga tojja kubeera wamu Honorable Bobi Wine ontagina kutambula Uganda yo nobajjende omuntu ono obaani buli omu waali tumukunge akola omulimu ogwo bakansala n'abakulembeza abalondenze kyembasaba nga maliriza tugenda mu nnaku nkulu okusinga eno waggulu tukukoze bino byonna Bati Valley tubirwanyisiza bino byonna ebyengudo tulwanye byani kati ekisigadde kukka mu bantu bwe tuva mu nnaku enkulu eza Christmas bwe tuva mu Christmas ne mu lusooka tugende mu Christmas abantu baleke bagende basabe oluva mu Christmas n'olusooka January tumutandike nakukirira manyi waliwo bisomooza fe abamu batulimye empindi ku mabega ne batukonjera ne bateekako ebijweteke bamafiya naye temulina kyakukola tetulina solution tukirire ku ground oluvannyuma 31 olulumala Abitex batugambye oli wano wategese enkuuka oluggwa naguliddeyo ne tiketi naziwadde abe wa Kiseka tujja genda tuzigabe naye olugaba olumala okugaba oluva mu nkuuka tukirire ground mutwe ne bamulekaawo mu safe house okumala ennaku 2 ku 3 n'avundiraawo abalala ne babagabira zigoonya omwana yanyumiza nti baabakwatanga ne babasiyaga baganda bange ekifo kino kyendimu ntuukirwako amawulire mangi nnyo olugero lwa muganda afono si lwe lusoose kuviira ddala mu biseera by'okulonda abaana bangi nnyo abawambiddwa amagye abawambiddwa SFC abatutwaliddwa ku CMI awo bangi nnyo bakomyewo nga batunyumiza be baatulugunya be baalabwamu abalabako be baatemako engalo mu abalabako ne be baasodomizinga be baali ebisiyaga. My brother oli muzira kubanga olina confidence eyogera ebikolobero bye bakoze kubangi nnyo babakolako ebikolobero naye kubanga bamanyi abantu batya okwogera abakyala bangi nnyo babarepinze era nkakasa nti Alex kavuddeyo nayogera ku nsonga eyo bangi mugenda kufuna confidence okuvaayo mwogere ku nsonga eyo. Never feel ashamed, temuswalanga. Era ku kino ekiseera I want to encourage everybody to support our brother Alex. They attacked him. They sodomized him. They attacked his dignity. But they cannot touch you, my brother. Waliwo omuwandiisi omu yagamba basobola okukolako ekintu kyonna kyonna naye amaanyi gali muggwe engeri gy'oddamu engeri gy'orespondinga. Balowooza bagenda kujjako obusajja bwo, balowooza bagenda kunafuya, tebasobola kujjako ekitiibwa kyo. Basobola n'okujjamu eriso, basobola n'okutta naye bakutta basigalawo n'omulambo gwabwe. Ekitiibwa kyo obeera nakyo, ffe tukumatira tukuwa ekitiibwa era tugenda kuwa ekitiibwa olubeerera. Mwena mumanyi
nti olwa standi yange n'okuwakanya ebisiyaga emyaka gyonna egy'obuvubuka bwange newankubadde ate nze nabiwakanyanga mu ngeri ya kibuli kubanga nagambako nti babatte n'obatta. Mwalaba bwe nali nkola interview ku BBC ebungereza nga nzize ebungereza nga banzikiriza okudda ebungereza oluvannyuma lw'okunsiba emyaka 10 nga siddayo, era ne bambuuza ne bagamba wadde sikkaanya nabo naye siwagira kubatta. Mwabalaba abasajja ba Museveni bonna nga bakibukira Bobi Wine yawagidde ebisiyaga, Bobi Wine yawagidde ebisiyaga, naye mubamanyi abo abasajja kye basiba ku muntu kye basinga okukola. Museveni atuyita violent because he's so violent that he wants to find any justification of unleashing violence to us. Museveni atuyita ba tribalist, naye tuli ba tribalist. Twawasa mawanga gaffe, mikono gyaffe bali mawanga gaffe, ne kubanga kyakola. Kati Museveni ayagala nnyo tusaako ebisiyaga kubanga yenkola yaabwe. I want all of you to research. You have your phones, mugende ku YouTube munoonyeka documentary kibayita A Silent Genocide, a brilliant genocide. You will agree with me, my brother Ishoto, that Museveni's men went to northern Uganda and sodomized men as a punishment. I watched the Honorable Norbert Mao giving that account. It's recorded. Now he is the same man defending those wicked men. Aba basajja ba Museveni baseegu ekisembayo. Tuzenga tubagamba era tuddamu ne kintu kibagamba mu abawamba. They can do all manner of terrible things. But for as long as all that is happening to you because of the love of your country, we shall stand with you. Si asoose bangi bazze baŋŋamba era nkakasa kati batandise okufuna confidence bajja kuvaayo balabise Museveni, muveeyo mulabise Museveni. Ebyo nze babiŋŋamba dda. Omwana oyo nga yakavaayo yasooka n'agaana okwogera na buli muntu, yajja n'ayogera nange n'aŋŋamba fada bankoze kino ne kino ne kino ne kino. Ne mugamba lwaki tovaayo n'obyogera? N'agamba bantiisiza okunzita. Ne muzzaamu amaanyi n'afunalo. Naye n'agamba ensonga yange ey'okubiri nyinza okuswala abaana ndaba batya nyina omukazi wange. Era ne nkimulekera ne mugamba bw'onooba ofunye confidence wonna w'oliviirayo n'oyogera amazima tujja kuyimirira naye. Ensonga eyo nagibuulirako muganda wange Honorable Mathias Mpuuga, nagibuulirako ne bakulembeze bannange abalala. Bamanyi abo abaseegu ababeera mu CMI, ekisajja ekimu bakiyita Isa, abalala mujja kubamanya. So that is what's happening. Same. Parliament is no longer the same. Ugandans are no longer the same. We have been tortured enough. The reason we should all say enough is enough. Njagala nnyo bwe mpulira abantu nga bagamba nti ekimala kikola ki? Tuyisa mu bingi. Ekimala kimala. Wetutuuse ndowooza Museveni atutadde ku kisenge. Buli omu alina engeri gy'ayagala kwedda ku kisenge. Kyanaafuna kyagenda kukozesa. Alina enkumbi agenda agikozesa. Alina ejinja agenda adikozesa. Alina esaala agenda agikozesa. Kubanga we tuli buli omu kwerwanako. Nzijukira nga tuli mu biseera bya togikwatako. Twagamba abantu nti Abaswahili bagamba nti ni kuvimba na mutu na kupasuka. Era kye tuliko tujja kuvimba nabo oba ekiba kibe. Ab'Ekasese babatumidde. Era nabo bali naamwe mu bulumi buno. Balina eggwanga lyonna mu bulumi kubanga era nabo bino twabiyitamu. Abakulembeze mbasaasira. Nzijjukira nga abantu baffe bamaze okuttibwa. Twawulira bingi. Twalaba bingi. Naye abantu Museveni n'abanne abatalina mitima simanyi oba Katonda y'abatonda atya. Nali ndaba abantu ng'owulira omuntu ng'akugamba nti kabaffe ne ngamba yi kati naawe bw'ottibwa mu ngeri bwezityo naawe owulira bulungi. Abatakyalina mitima abali mu bukulembeze nze sirina bigambo nabo kubanga manyi nti nsolo. You can't talk about human rights without having a human face you yourself.
bano tebakyali bantu. Yensonga lwaki bwe tuba twogera ku bali mu bukulembeze bwa President Museveni oba tumuyite president, si president, kubanga bw'abanga president ddala, president alina omulimu ogufa ku bantu be okulaba nti bali mu mbeera ennungi, bali mu mbeera ezeegombesa. Naye oba ng'oli mukulembeze w'abantu nga gwasooka obatulugunya, ng'ogwasooka okubakola bino bye tuwulidde muganda waffe ng'agamba, oba mukulembeze wa kika ki? Mbasaba Abannayuganda mwena abaali wano, era Lord Mayor yabyogedde nagamba nti tuve ku kyegamba nti ng'obuze lwaki obivuddeko, lwaki oli wafeena tusituke ko tuvudde wano tugende twekuba mutima tugambe nti eno Uganda eyimiriddewo akuba gye tuli. Uganda bwe tuba tugenda kwetaasa tulina kwetaasa fenna. Of course the senior leaders may be busy indeed, but in the whole hierarchy of religious leaders, n'omubuulizi, the lowest, the catechist, ono akuba engoma naye n'olemu okumuweereza ajja akole ki? Ajja twegatteko tusabire wamu. So it's really sad n'okumusaba. Twaze kola ki? Kwebaza Katonda n'okumusaba. Era twagala tumusaba olwaleero atuwulire era twanukule, kubanga ebigambo by'ebirala tubyogedde ne biggwayo. We have talked enough. Mu bintu ebirala ekisigadde kukola. Kola ki? Kola. So I am very, very grateful to the National Unity Platform and you, President Robert Kyagulanyi, for hosting us today, this momentous occasion when we jointly pray